Ku BBS telefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda kwoli kaakano nkulamusizaako nnyo ssebo ne nnyabo. Omukama mulungi nti okyatugoberera otuwulira era otulaba. Musajja wa Kabaka Birimu ye Matovu munnakalungu w'ensonga ensonga ntuuse nazo nkeera nazo mu pulogulaamu eno olutindo. Naye nnyongera kujjukiza nti enteekateeka yaffe eya Watra Bingo egenda maaso. Nyiga *238 *10# sindika ojja kusalwako 2,000. Ako ke kakonga akalaga nti weeyunze kwabo abawanguzi abanawangula ssente enkalu. Tomanya nno munnange naawe alina omuyizi ku St. Joseph Naggalama. Oyinza okuwangula ensimbi n'osanga ne fees ozimaze amangu ago. Ali ku BBS telefayina nkeeredde mbyanjigiriza. Ebyenjigiriza ate biba n'enteekateeka ezigenderako mu nteekateeka y'amasomero ag'enjawulo. Naye si buli ssomero. Waliwo amasomero ag'enkizo nga St. Joseph Naggalama agaba n'ebintu eby'enkizo ebibeera ku kalenda y'omwaka. Era mbayisa abakulu bajje batubuulire enteekateeka nga bweri kubanga oluuki bafumba ekyokya wiikendi eno. Mu studios ndina omukulu w'essomero. Kale muyite head teacher oba head mistress. Ndi ne head mistress Agnes Nsubuga omukulu w'essomero lya St. Joseph Naggalama. Tatambudde yekka, atambudde n'omulungamya w'abayizi mu by'amasomo. Omusomesa ono Sebunya Eric Career Master. Naye kambasabe basooke bababuuzeeko ate tulabe kye batuleetedde kubanga St. Joseph Naggalama ebana bingi ng'ate byankizo ate tulabe kye balina weekend. Head teacher oli ku BBS butereevu. Neyanziza ssebo amannya gange nze Agnes Nsubuga nga nkolera mu St. Joseph Senior Secondary School Naggalama. Nsanyuse okubeerako wano mu telefayina TV yaffe telefayina y'Obwakabaka weewaawo. Career Master. Yes, sebo. Ensi okulaba n'okuwulira ejja kuwulira. Abalabi n'abawuliriza ba BBS telefayina tubabuuzaako era ne tubeebaza emirimu gye mukola. Tubeebaza okutulaba n'okusigala ku BBS. Tubasaba mutwegeka amatu n'amaaso. Kasooke ne mistress. Omuntu atuuse e Kampala. Ebiseera bisinga tutuukira ku paaka oba mpya oba nkadde Namayiba. Mulagirire St. Joseph Naggalama. St. Joseph essomero lyaffe Joseph Senior Secondary School Naggalama. Yes. Bw'otuuka ku paaka tulina amakubo abiri agasobola okutuusaayo. Oyinza okuyita emukono, bw'ova emukono n'okwata ku ly'ekayunga. Bw'otuuka mu kifo Naggalama bw'oyita ku poliisi y'e Naggalama. Awo kiyinza okutwalira eddakiika 5 zokka otuuse. Okyamira ku Kereziya era ya Naggalama Parish. Kereziya nnene ddala ze zimu ku kereziya ezaasookera ddala mu Uganda okuva e Mombasa okutuuka e Kampala. Weewaawo. Essomero litandika ddi? Essomero lyaffe nze nkuze mpulira Naggalama. St. Joseph SS Naggalama. Essomero lyaffe lino St. Joseph Senior Secondary School Naggalama lyatandika mu 1967. Kati ngo lyawezezza emyaka 58. Lya ssomero lya Kereziya ey'Erugazi. Rugazi Diocese. Yetwala essomero lino. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi nga lisomesa abayizi okuva mu siniya esooka okutuuka mu siniya ey'omukaaga. Limanyiddwa mu nsiike we twogerera wano ssebo wange tuli ba namba 2 mu by'ensoma mu Uganda yonna. Era nga ate nga ekyokuba namba 2 mu by'ensoma si kyekikulu naye limanyiddwa mu kukwasisa okugunjula omuyizi omulamba mu by'ensoma
omulamba yo yali holistic mu byensoma tumanyiddwa mu kwasisa abaana okuyigiriza abaana eddiini n'abayizi baffe bonna abasomera mu ssomero lyaffe bamanyiddwa baba bampisa era baba bavunaanyizibwa mu ggwanga onna gy'obasanga dene boarding lya ssomero lya boarding naye engeri gye lyatandikibwa okuyamba abaana ab'omu kitundu twalekawo omuwaatwa ogw'abayizi ab'omu kitundu okusomeramu era nga be bakyalimu nabo bali abasinga obungi bava basola munda weewaawo career master agafe naggalamu tubabuuzaako era tukulike namugongo seba weebale otusabya ne tuteekateeka namugongo bulungi weewaawo era naggwa bulungi amiina kiki ekigenda mu maaso kyempulira ekitokota nga kibumbujja ekitokota essaawa eno kye bayita inter-university exhibition and symposium inter-university exhibition and symposium ate Naggalama afuuse ddi university sebo mutesitesi Naggalama tanafuuka university kuba mpuddemu inter-university naye Naggalama yeetisse omumuli okukuŋŋaanya university zino ze tulina mu ggwanga zijje mu kifo kimu abayizi bafune omukisa okujja okumanya biki bye balina biki bye basomesa beetaaga ki okubisoma era bwe babisoma ki ekiddako ogwo gwe mumuli Naggalama gwe yeetisse era kyowulira kye tufumba byoyogerako byaddi byenjogerako sebo Mwami Matovu nga 14 June si ye Saturday no ye Saturday no sebo ye inter-university exhibition and symposium ndabamu okwolesa ebikolebwa n'omusomo n'ebyensoma ye sebo ekyemu ng'ositukidde mu gia nne university zonna ozikuŋŋaanyizza mmeka tuteekateeka university 30 wanaatumala awo ssomero lyaffe tuli ku 28 ssebo naye ziyinza okuba za nnimiro tugenda okulinnyirira kasooliwo abalimanyi lye lirina compound nnene tulina ebifo wonna wonna tusina ebifo bitumala university zino we zinaabeera ffe tetutidde ne bwe ziba 6 wange Mwami Matovu tusobola okujyawo tuli wagazi nnyo nnyo lyessomero eggazi eririna ekifo ekigazi buli omu yeetaayiza ate ng'ali munda era kyova olaba nti ffe twakoleza omumuli ogw'okutandika ekintu kino university ze zibadde ziteekateeka naye ffe ne tugamba nti buli kiseera katubeere ekyokulabirako tukoleeze omumuli abalala bagoberere engeri y'okuzza era n'okuzza eri abantu okuzza eri weewaawo okuzza eri omuntu engeri y'okusiima weewaawo Mwami Ssebunya musomesa enteekateeka egenda kuba etya university yeetabamu etya who qualifies ajja naki tusiigire embeera omuntu asuubire ki omuntu asuubire ki asula Naggalama awo abazadde kale abasookerwako kansooke ne kya university yeetabamu etya university zino tuziyise tuziwandiikidde era ezisinga obungi zikkiriza nti tujja kukola ki kubeera Mwami Matovu eno symposium yakubiri nga Naggalama yetegeka kati buli eyakifunamu omwaka oguwedde ye n'okutuuka yatuuse dde ebintu byabireese dda tetulina buzibu Mwami Matovu so omuntu yeetabamu nga tumuyise era tubawandiikidde tubayise n'amasomero ag'enjawulo tugayise era tusaba ssebo nti buli ssomero erifunye ebbaluwa yaffe nga tuliyise libeereyo secondary schools abaana bafune omukisa okumanya biki ebikolebwa mu university zino. Mr. Matovu nja kubuulira nti abaana abamu
bagera ne basoma amasomo naye nga tegakwatagana mbeera zaabwe nabijja mu maaso nga tebaalisaakinga nga tusoma kusanyusa bazadde mwana njala osome kino nomala okusoma naye nga ebyomuzadde nembisoma tosobola bikola nga tebikwatagana kyekituleetera okuyita yunivasite zino era tuyisa amasomero tusaba buli ssomero erifunye ebbaluwa yaffe lisitukiremu abaana bafune omukisa guno okuba nti basoma ku mulamwa kyekyo omulamwa okukoleeza omumuli ogumulisa ekkubo erituusa omuyizi ku ssomo ly'ayagala okukola mu ssentendekero okukoleeza omumuli kinsomereko mu luzungu anti kati byabuyifu lighting the candle yes of your career path era bwe twatandika enkola eno omwaka oguwedde yayina era theme yayina omulamwa omulamwa ogwo gwali ndi kiki ekiddako ng'omaze secondary school kiki ekiddako ng'omaze haya era abagwetabamu baafunamu nnyo nga mwami Ssebunya bw'agambye Ssebo mwami Mato abantu balinda lunaku Saturday beesunze nti ne yunivasite ezimu ze twali tetuyise bwe zaalabanga ekigenda mu maaso zo ne ziwandiika nezisaba zeetabe muki munteekateeka yadde twali tuzirese emabega nga bamanyi kiki kyetubafunamu ate n'abayizi nabo abazadde basiima nnyo egamba okusanga yunivasite zonna 30 mu kifo kimu nga togenze gye ziri kiyambye nnyo era kitaasizza nnyo abayizi bakyagala nnyo Ssebo wange weewaawo era twebaza BBS Terefayina okubeera bannamukago baffe tubeerawo kubanga mmwe muwomya omutwe Terefayina ey'Obwakabaka Terefayina kwetwegazaanyiza kwetweyagalira weewaawo mwami Ssebunya tusiigire ekifaananyi ky'olunaku symposium ne exhibition ya lunaku lumu tusiigire tusooka na kitambiro kya mmisa tusooka na kumba mwawo ne bandi ya Serumbeete nga bwe tuyise ebivulu siiga ekifaananyi ky'olunaku ndaba ebbugu maawo n'akayisa nyaawo Ssebo mukama wange tusuubira abayizi okutuula mu hoolo Bwaguuga tulina hoolo Bwaguuga okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya era essaawa zinaagenda okuwera ssaawa 3 tusuubira nti buli muyizi ajja kuba akkalidde mu kifo kye Ssebo omulyowa w'emyoyo w'essomero lyaffe ajja tuwa essaala ye chaplain Father Vincent ajja tuwa essaala era olunaku lwaffe alutukuze bwe tunaavaawo tufune omusomo a career guidance talk tufune omusomo hole judde entimbe buli kimu twategese dda Ssebo njiraba hole judde entimbe buli kimu twategese dda tulinda bantu kutuuka tufune omusomo ogwo tusuubira guyinza otutwalira essaawa 2 then tufune aboogezi omusomo ogwengamba nno mukama wange gulimu ebinonoggo bingi netubuuza n'ebibuuzo ekyo kye bayita symposium tusooka mu symposium okumanyisa awareness abaana babuuza ebibuuzo tuyise abakulu tujja kufuna abakulu ab'enjawulo era nga bawomeddwamu omutwe Professor Mugagga Anthony yakulira School of Education Makerere University kulabaawo Ssebo tujja kufuna aboogezi ab'enjawulo tujja kufuna okusoma okw'enjawulo era ekyo bwe tunaba tukimaze ate tutandika exhibition okwolesa so tusookera mu symposium ne tufuna omusomo abaana ne basoma bwe bamala okusoma ebimu ku bye twogeddeko ne tubyeteeka mu bwoleke kati ate ne tugenda ne tubiraba tulya ddi
tubiraba sebo tujja kulya kubona galamanyi erunda tujja kulya sebo okulya ekyo kirina kimu kuffe kitundu kummwe kimu kuffe enteekateeka nayo weeri mukama sebo tunaava mu leso bwe tunaava mu symposium abaana bagende bakyalire universities ezenjawulo babuuze ebibuuzo tufunamu break awo interlude ebyensanyusa bulungi kuba abayizi bannabitone bulungi nnyo so abaana bagende bamanye kiki university kyezikola kaakati ebweru wano buli university mu tenti yaayo bwaguuga buli university mu tenti yaayo bwaguuga tulina PS system emu bulungi nnyo katono enene nnyo tuli munda muli esebo hikyemu webali enteekateeka Mukama tumwebaza atuwa obwongo kaakati ffe abeeteekateeka okujja n'oyo omuzadde andaba n'omuyizi yeeteeketeeka atya sebo mwami matovu tubakubiriza mwenna essaawa tusigazza mbale Saturday eno nga 14 ogw'omukaaga 2025 tusaba obwanga mu bwolese St. Joseph Senior Secondary School Naggalama beere n'omusomo guno ogw'okumanyisa n'okuyamba okujja abantu mu kizikiza abaana balondengawo amasomo gano nga bamanyi university gyayagadde okugenda bino the programs erina era byebirungi byerina neziwa basale nazo tujja zisaba zibulira abayizi kola kitegeeza buli university display nga byerina ne tubimanya mu bujjuvu kubanga omusomo guno gugenda kuggwa ssaawa 12 tugutandika 2 ez'okumakya ssaawa 12 buli omu olwo alabe eridda ku university Busitema Gulu University Muni Kabale kaakati ffe abaagala ennyo St. Joseph SS Naggalama tulina bwe tugula yaawo kujjukira kakofiira t-shirt ku luno tubadde omulamwa tugutadde kubano abaolesa bano university zino naye nga bye tulina bwojja n'olaba oyinza okudda ku lulwo kubanga essomero lino omusumba Kakooza Christopher yenannyiniryo era nga bwe tugambye lyekereziya y'erugazi tulina bingi byetuwa abantu osobola okudda bw'omala bagamba ageza yakola ki alaba ageza yamanya kati tubasowooza nti mulamwa ne focus tugutadde ku university zino fe ebyaffe bw'olaba gwokomawo wekka weewaawo ffenna abazadde kolwe tulowooza kanzijerimu mu bya inter university nkyalire n'omwana njogedde bubi nze kanzijje mu bya inter university n'omwana mukyalire lumu oyo omugamba otya abazadde baffe tubaagala nnyo nammwe mukimanyi naye Saturday eno omwoleso guno n'okumanyisibwa guno emisomo gino gya university ez'enjawulo mu Uganda yonna tubasaba musigale ku programu yammwe okujjako abo abaagala okujja okukozesa omukisa guno okumanya programs ez'enjawulo university zino zeziwa naye nga bassebo ne bannyabo Saturday eno si yakukyalira bayizi mbaye ngendo bigatika twagala kubigatika naye nga nenkola yaffe bagimanye nti aba banajja okukyalira abaana era tebajja sebasoba antuwaga nti emoto yaffe discipline we succeed kati ffe tukwasisa tugunjula integral formation tugunjula omwana omulamba n'abayizi baffe engeri gye basema programs ezirowooza nti bayinza okwetantala okutataganya enkola enteekateeka eri mu maaso weewaawo tulina eddakiika nga 3 career master ku lw'enteekateeka za Saturday eza inter university exhibition and symposium kiki kyogamba bannayuganda kikyogamba abakulu ba university n'abali mu kweteekateeka abayizi n'abazadde
Mwai Matovu kenjagala okusooka okonako nti wadde owulira nga twogera ku university naye ate ne amatendekero amalala nago tugayise nga Buganda Law Institutes nga Buganda Law abo basaale nnyo so kintu kino si buli mwana nti ajja kukomerera ku university naye omwana alina okumanya nagana amatendekero gyegali era gasomesa ebintu eby'omugaso so amatendekero amalala gano tugayise ga YMCA ga Mulago Paramedical ga Maltech ga Data Mine ga Buganda Royal ga mangi gonna gayitiddwa era omwana asuubire okusoma ebitali bya lubaawo naye wa gy'alaga weewaawo waliwo enamba y'essimu okwongera okumanya ebisinga yes igibo 0758 00 okuba butereevu oyita ku WhatsApp giddemu mu luzungu mpolampola 0758 100 848 okuba oba oyita ku WhatsApp weewaawo yes head teacher nsaba mu ddakiika ng'emu kitundu owumbewumbe ensonga za Naggalama n'enteekateeka ya Saturday so Mwami Matovu tweyanza nnyo okuweebwa omukisa guno era twebaza ba BBS Telefine eyaffe bannamukago baffe okutuleetako wano nga twongera okukubiriza abayitiddwa bonna okwetaba ku musomo guno bajje n'okwolesebwa kuno mujja kumanya mujja kutegeera muddeyo muteeke mu nkola ebyo bye munaaba mulabye tubakubiriza mujje temujja kwejjusa kubanga waliwo baga nti omukisa gukonkona lumu omukisa gujja lumu mukozese omukisa guno ogujja olumu mu mwaka 2025 mujje waffe okwewonya okugenda mu university ez'enjawulo zonna mugenda zisanga wamu St. Joseph's Naggalama efuuse one step ekkuŋŋaaniro one stop center for career guidance. Wow. Kale abakulu tubebaza nnyo abatugoberera n'abatulaba ensonga za St. Joseph SS Naggalama bateeseteese Inter-University Exhibition and Symposium lwa mukaaga BBS Telefine ffe tujja kubaayo okuweereza amawulire naye gwe omuzadde omuyizi abali mu matendekero ag'enjawulo tetusubwa ensonga eno kale tusisinkaneyo Katonda ng'akkiriza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Inter-University Exhibition and Symposium is back. We are going to invite all students all over Uganda and more universities to give these secondary school students a chance to interact directly with the university authorities to get aware of their programs they offer and courses. The exhibition will enable them to gather a wide range of information, career opportunities, and the chances which these people have to study in these universities. Join us for the second edition of the Inter-University Exhibition and Symposium happening on June 14th at St. Joseph's Secondary School, Naggalama. Mark the date, June 14th, and let your journey begin.